Sebo n'ennyabo njagala okwebaza Katonda kubanga akuwadde omukisa n'obanga okyaliwo era ng'oli mulamu. Neebaza oyo Katonda akuyisiza mu mwaka 2023 n'akutuusa mu mwaka 2024. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Ndi musanyufu nnyo okubanga owuliriza ebigambo bino ng'obigoberera era ng'obigabanako n'abalala. Njagala okwebaza ennyo Katonda kubanga akuleseewo, bw'akulekawo kitegeeza nti waliwo ensonga. Mwaka guno ogutandise kkiriza gukubeerere gwa mukisa era gukubeerere gwa buwanguzi. Omusumba Pr.Sebaggala Ivan nate nkomyewo mu puroguramu eno amaka n'obufumbo wano ku Hope Channel TV. Osobola tugoberera live mu puroguramu eno ku Hope Channel Uganda YouTube channel. Ate osobola okulaba programs endala zonna ze nakola mu biseera ebiyise n'omwaka oguwedde ku YouTube channel yange ya Pr.Sebaggala Ivan. Gendayo subscribing o liking olabe videos ezo osobola okweyongera okuyiga awamu n'okweyongera okumanya ebikwatagana ku maka n'obufumbo. Webala okutambula nange era nkusaba n'olwaleero kkirize twongere okutambula ffenna ne mbuweereza buno. Kitaffe omwagalwa tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Jangu oyogere naffe kisa kyo n'okwagala kitubeere otuluŋŋame nga tuyiga ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Katonda atwagaliza amaka amalungi, amaka agajjudde essanyu awamu n'emirembe. Naye wennyini ge weetaaga kubanga y'ensonga lwaki wagafuna. Teri muntu yafuna mukazi balwane, bakubagane, beekyawe, beefumite ebiso, omukazi ayawukane naye agende gy'agenda n'omusajja agende gy'agenda. Simanyiyo baddala nga waliyo omuntu ali eyo eyafuna amaka n'agatandika naye nga ye yali ensonga. Buli muntu yenna yafuna mwagalwa, yafuna omuntu anaamubeera ebbanga lyonna ly'anaabeera omulamu, yafuna omuntu anaamubeera ku lusegere gwe banaagabana naye ne bayita mu mbeera bonna. Kikyengezaako okutegeeza mu nsonga eno nti amaka n'obufumbo twabifuna lwa nsonga emu yokka, kubanga twagala okubeera mu bulamu obusanyufu obulina emirembe, obwebaza era obugulumiza Katonda. Olw'ensonga eyo bwe tugabeeramu nga si masanyufu, bwe tugabeeramu nga tegalina mirembe, tuba tetutuukiriza ekyo kyokka Katonda kye yatuwa okusobola okuzimba amaka agagulumisa erinnya lye. Olw'ekyo oteekwa okubeera n'okukola okugenderere okulaba nti ozimba amaka amasanyufu. Oteekwa okubeera n'okukola okugenderere okulaba nti ozimba amaka agalina emirembe. Oteekwa okubeera n'okukola okugenderere okulaba nti ozimba amaka naye mw'onaabeera n'osanyuka, kubanga bwe gataba amasanyufu naawe toli. Naawe toli. Bwe gataba amasanyufu naawe toli. Bwe gataba amasanyufu naawe tolina mirembe. There is no peace. Charity begins at home. Oli yali ategeeza nti mu maka we tuzimbirwa mu buli kimu. Nizo soogera ku charity yokka, even peace. Olw'ekyo bw'oba oyagala okubeera successful mu mwaka 2024, emu ku project z'olina okuteeka ku lukalala lw'ebyo ebyokukolako ge makaago. Gafuule project namba gy'ogenda okukolako omwaka guno kubanga ogeetaaga nnyo oluusi n'okusinga ebirala by'olowooza nti obyetaaga. Tuli ku kigambo okuwuliriza kubanga nakyo kitundu ku mpuliziganya. Empuliziganya ya muwendo nnyo mu bufumbo era bwefa n'amaka gafa, era lwana bwezizingirira ebirala byonna bireme naye tolemerwanga okuwuliziganya ne munno. Buli we munaabeera nga muwuliziganya bulungi mugenda kwanganga ebizibu 9 ku 10 ebinyigiriza amaka n'obufumbo. Buli we munaabeera nga temuwuliziganya mugenda kwesombera ebizibu n'emitawaana mu bufumbo bwammwe ebitabalika. Lwekyo nkusaba okuwuliriziganya okifuule nga nsonga nkulu. Naye mu kuwuliziganya communication mulimu okuwuliriza. Yes, kubanga okuwuliriza kintu kikulu. Era nabategeeza nti okuwuliriza kulina enjawulo n'okuwuliriza. Listening is not the same as hearing. Okuwulira ekyo kya butonde. Bw'obeera nga tolina buzibu bwonna ku matuugo, it's a natural process. Eddoboozi lyonna eririwo osobola okuliwulira.
era matu gaffe buli tubeerawo gawulira amaloboozi ag'enjawulo. Ekyo kya butonde tolina kya kukikolera bwe kityo bwe kiri. Era togenda kukikyusa bwe kityo bwe kifaanana. Ojja kuwulira. Naye okuwuliriza listening kusingako awo okuwulira obuwulizi amaloboozi. Okuwuliriza kitegeeza okukenenula. Si kukenenula kwokka naye nossaayo omwoyo. Kulimu both mental and sometimes physical attention. Si kuwulira buwulizi maloboozi agaleekaana, amatono, ag'amaanyi, amanafu, agafaana bwe gati, amatono ennyo, agakasirise. Okuwuliriza kitegeeza okussaayo omwoyo n'ebirowoozo eri eddoboozi eryogerwa, era n'okenenula eddoboozi eryo mu gonna amalala, n'osobola okulivvuunula obulungi lisobole okuvaamu omugaso awamu n'omuwendo. Okuwuliriza mu bufumbo si kussaayo bussa mwoyo. Nedda, si kussaayo bussa mwoyo kyokka eri ekinyumizibwa, naye towuliriza byogerwa byokka. Tunnyonnyola empuliziganya ebeera etya mu maka. Okuwuliziganya mu maka, nkiddamu, si kuwulira oba kuwuliriza buwuliriza ekinyumizibwa nti otyo anyumya ku ki? Anyumya ku mukozi w'awaka, anyumya ku ki? Anyumya ku mirimu gy'akola, anyumya ku ki? Anyumya ku ssenga ow'omukyalo. It is not only listening to a story. Si kuwuliriza buwuliriza kikyayogera kyokka, naye engeri gy'ayogeramu, olulimi lw'akozesa, n'eddoboozi nga bwe livaayo, ate n'enneeyisa y'omubiri gwe ng'ayogera. That is how deep listening is. Kankubulire, bw'oba owulira buwuliza eddoboozi naye nga tolaba ku muntu ayogera, mulimu bingi by'ofiirwa. Y'ensonga lwaki ennaku zino okulabako omuntu ayogera kufuuse kw'amaanyi nnyo, nti kaakati kwaya tezikyayimba buyimbi kyokka, ziteeka okukola ne vidiyo. Era kati emikutu, manyi tulina emikutu egyedda egyaleetanga communication naye nga tulaba ku kifaananyi kya muntu. Eddaala osanga okuwuliriza eddoboozi ly'omuntu usima voice mail naye kati tokyasobola. Kati emikutu egiraga ebifaananyi nga munno omulaba nga muwuliziganya gy'amaanyi nnyo lwa nsonga emu, kubanga oteeka okulaba omuntu bwe yeeyisa ng'ayogera. Obadde okimanyi nti okuwuliriza kulimu ebintu bina ebikulu. First, what is the person talking about? Ekyo kimu. Omuntu ono ayogera ku ki? Ekyo kikulu. Kiri general. Actually, abantu abasinga obungi baga nawuliriza byayogera. Wawuliriza buwuliriza muntu ono byayogera. Weebale wawuliriza byayogera. Wategedde nti yayogedde ku mmere. True. Naye kibuuze. Era wakite n'emboozi ng'osobola ogiddamu. Osobola okuwuliriza mukyalawo oba omwami wo nga n'emboozi oyinza okugiddamu nga bwe yagyogedde. Naye awo oba owulirizaako ekkwota kimu kyakuna. Oyina okugenda mu maaso n'owuliriza n'olulimi lwe yakozesezza ng'agyogera. Soogera ku Luzungu oba Luganda, njogera ku nsengeka y'ebigambo n'engeri gye byabadde bifaananamu.
ekyo kikulu. Bw'owuliriza obuwuliriza omuntu kyayogedde mu maka n'otafaayo ku bigambo ki byako. Waliyo omuntu akunyumiza emboozi ng'akozesa ebigambo eby'obukambwe. Waliwo omuntu akunyumiza emboozi ng'akozesa ebigambo eby'obujja awamu n'ettima. Waliwo omuntu akunyumiza emboozi ng'akozesa ebigambo eby'essanyu. Waliwo omuntu akunyumiza emboozi ng'akozesa ebigambo eby'okumalamu amaanyi. Ensonga eyinza obutaba ku kiki kyayogera kyokka, naye n'ensengeka n'empanga y'ebigambo ng'ayogera mukazi wo nayo nkulu nnyo okutegeera. Abasajja bangi awo tumisingira Mark. Bakyala baffe baba boogera olw'okuba genda yaffe ngambe ntya si nnungi nnyo okuwuliriza. Abasajja twesanga nga bwe twagala ekintu tujja kukibeerako. Tetutya nnyo kwagala interferences. Ebintu omu tubulabanga obwangungu, you know, you are focused on important things. Waliwo ebintu ebikulu bye wandibadde otunuulira mu maka, you know. Abaana balina okugenda basome, waliyo mulina okusevinga ssente muzimbe, mulina okugula ekibanja, ettaka. Kakati wali ebintu ebikulu by'olowooza ti olina okukola, you know. Ebintu ebikulu emirimu gitaataganya no ginyweza you know. Kati tubulwa obudde obukola kye tuyita listening. Tubulwa obudde obuwuliriza. Tubulwa obudde obuwuliriza kubanga oluusi twesanga nga abantu bali nga boogera ebintu ebimu bisinga bingi ebyabwe tubirabanga ebiri mu mayina. Agenda kunyumya ate omwana yeekonya akagere kakati ate nagizibwa ati ate ono yasesemye ku makya ono aza okuseneka temperature kakati ate bannange ebinaabiro ebiyungu ate ogenda okulabanga yaranyumya ebinaabiro you can handle that. Webale nnyo nze sifuddeyo gwe bw'okiraba naye kankutegeeze mu kuwuliriza tetuwuliriza buwulizi story omukyala ng'ayogera ku kiyungu ekya bomose. Towuliriza buwuliriza mukyala ng'ayogera ku kiyungu ekya bomose kyokka oba tayiri eziseerera. Olina n'okuwuliriza olulimi lwakozesa ng'ayogera ku kiyungu ekyo. Osanga nkiddamu osanga kiyinza okubeera nga message esinga obunene teri mu lugero. Actually kakiddemu ekigambo kino obubaka obusinga obungi mu bintu abantu bye batugamba tebiri mu lugero, biri mu bigambo bye bakozesa n'eddoboozi. Nabaga waliyo ebintu bina, waliyo olugero ekyo kyayogerako, waliwo ebigambo ekyo byakozesa, waliyo eddoboozi voice tonation gyakozesa ng'ayogera. Otegera ensonga eyo. Then waliwo n'ekyokuna is the body language. Kati kankutegeeze kino, olugero oba ebigambo omuntu byayogera n'emboozi gyanyumya bikola ebitundu 15 byokka ku kikyagezaako okugamba. Era abasajja abasoma intelligence tebawuliriza bigambo byoyogera. Kubanga byoyogera bingi bifu. Yes, abasajja basoma okunoonyereza. Gwe toyogera bwogezi kigambo. Ne wabeera muzadde waka mwakoze emirimu. Twakoze emirimu. Towuliriza buwuliriza story. Towuliriza buwuliriza story. N'oba okansolinga bafumbo. Newo waliyo abantu abasobaganye. Kati oba oyagala okutuuka ku bizibu ebiri wakati wa Isirayiri ne Hamasi. Towuliriza buwuliriza. Omwogezi bwe yabadde ku social media waba yadde ku gundi ng'ayogerako omwogezi ani yakulimba. Omwogezi akola ebitundu 15 byokka ku mpuliziganya. Ebitundu 85 ebya kikyabadde agamba tebinaba kuvaayo. That's what I'm saying. Bw'owuliriza obuwuliriza story, you have missed 85% of the communication or of the message actually. Mukimanyi nti abantu bangi nnyo mu nsi muno nga tutambula. We miss messages. Omanyi obubaka bw'ofiiriddwa olw'okulowooza nti ogenda kuwuliriza buwuliriza lugero. Bwe mubeera mu maka nga bbaawo ayogera, towuliriza buwuliriza bigambo by'ayogera.
kubanga bikola ebitundu 15 ku kikyakugamba ekyamazima kyakugamba kisigadde mu biri byatayogedde kyakugamba kiri mu bigambo byakozesa kyakugamba kiri mu ddoboozi lyakozesa kyakugamba kiri mu ngeri gye yeeyisaamu ng'ayogera. That's communication. Katayamu tetufokasinga waawo tetutunulawo badogamba kyawo kati mmere mwamugireyo nkwata olaba omusajja musajja terukwata omanya abasajja tulina ensawo nnyingi nokwatako mweno nga mulimu akola 10 kati kajja kumala okwata eno nga mulimu ekyebitaano gali nakola nti 15 lunamala nogenda okukwata bano nga mulimu akeyitaano nokasikira mukozesa ezo kituufu. It is as if you have solved the problem naye mulimu byomiisinze mu kigambo ekyo tewali mmere mulimu obubaka obulala bw'otalabye era gwe bw'okwata sente n'oziba odolooza basolovinze kumbe ekizibu tekinaggwa nawo totegere na kutegeera kye bagamba yadde ng'obawadde sente z'emmere balina kye bagamba ekirala akati yaga naye musumba totumadde obudde tugenda kubujja wa kati budde okugenda okubeera awo ate tunuulire akozesezza ddoboozi ki ate ze sifuddeeyo bwegaana gwe buliiza mboozi osolovinga emboozi gyayogera n'ebitundu 85 ku kyagezaako kugamba tokitegedde ebintu ebigenda bipayiringa bituuka ekiseera nga lusozi gambalagala lutakyasobola kwambuka. Nze nkubuulira ebintu bina bikulu nnyo mu mpuliziganya ebyo ebyawula listening ne hearing. Hearing kwe kuwulira obuulizi mukazi we wabbaawo ng'ayogera ku ssimu. Listening kwe kussaayo omwoyo eri ebigambo byakozesa n'eddoboozi. Omuntu asobola okugamba ekigambo kyekimu jangu tuliye emmere naye okusinziira ku bigambo ayagala kugamba kujja kulya mmere naye buli kigambo kyakozesa kirina amakulu gaakyo. Kyala agenda kujja kugambe sebo mwami jangu funa ekyemisana oyo ayogedde omulala jje owaaye tolye oyo naye ayogedde era naye akuyita kulya n'omulala jje fe bw'ota yangu emmere tugimalawo ojja kulya kyaggulo oyo naye akuyise kulya n'omulala jje kati tosobola kugamba nti abantu abo bonna ebigambo bye bakozesezza nga bakuyita n'eddoboozi lyabwe tebirina makulu. Tosobola kugenda bugenzi n'olya. You have to listen. Bonna bakuyise naye buli omu alina kyagamba emabega w'okukuyita. Mulimu akuyise ng'asanyuse oyo asoose akwaniriza mulye mwenna. Mulimu akuyise ng'ali mu bwangu tayimu eweddeyo. Mulimu akuyise nga yakutamwa. Kakati lwaki njogera ku bigambo bino? Kutegeeza kubeera n'ogamba nti birina makulu. Ebigambo byakozesa nze sifaayo nedda sebo weekangabiriza bwereere birina kye bigamba. Kati ojja kutuuka butuusi ekiseera nga takyafumba otuuke butuusi ekiseera nga takyakuyita naye tewassaayo mwoyo eri bubaka bwe yali ayogera eri ng'akyakuyita. So don't just disrespect that. Therefore I call upon you to be a good listener. Towuliriza buwuliriza story yokka naye eddoboozi erikozeseddwa nalyo kkulu. N'ekikulu ekirala kye njagala okusemba mu kyokuyiga kya leero is body language. Engeri omuntu gy'afaananamu ng'ayogera naawe ekola kinene nnyo. Actually obadde okimanyi nti body language ekola ebitundu 5 ku 10 ku ky'omuntu kyagezaako okugamba. Nabagambye 15% is the story that one is communicating. The words and the voice, they take 35%. Then body language 50%.
ebitundu 5 ku 100 ku muntu kyakugamba kirabikira mu neeyisaaye ng'akikugamba. Actually neeyisa eyinza n'okukumala okutegeeza kyagamba yadde nga tannayogera. Bino binjogira bituufu. Ffe tulina abaana, naawe olina abaana ewuwo, tuli bazadde. Enneeyisa yaffe yokka etegeeza omwana kikyotegeeza. Era abaana n'ebisolo byonna bye tubaana byewaka, ekintu kye bastadinga is your body language. Abaana basoma mubiri gwa muzadde. Manyi nti mumaka n'obufumbo tujja kwogera ku parenting. Simanyi mwaka ki naye Mukama bw'ali bwatuwadde obulamu. Abaana basoma mubiri gwo. That is all. Era boyo basoma omubiri gwo bamanyirawo nga tonna banakwogera. Kalwokuba abaana basoma mubiri gwo kiriza gu communicating bulungi gye bali. Communicate happiness through your body appearance. Communicate peace through your body appearance. Communicate anger or dissatisfaction through your body appearance. Kiva nti abazadde babeeramu twabeereranga abato batututte mu kanisa batututte mu kanisa abeera mu kanisa omwo ne tubeera mu kanisa omwo naye bwabeerangawo effujjo fuluma n'oyingira n'ofuluma amanya abaana bato oluusi temutereera naye ng'oba ofuluma bwoti n'otunula ku maama wo n'akuwa eriiso eri n'akutunuulira eriiso ng'oyogera mu kkanisa ne weetereeza wekka n'abadde bakusikaasika nabo n'obagoba nga bw'omutunuulira okumulaga nti nze nteredde naye nga tannabakukwata kibooko. Lwaki oyinza okulowooza nti bikola eyo yokka ne mu bufumbo bikola? Soma nnyo embeera eza munno ng'akunyumiza olugero. Mulimu bingi ebyekwese by'otannaba kumanya na kutegeera. Naye bw'onaasoma ennyo n'obitegeera ddala bulungi kijja kukuyamba nnyo okubaako ne by'okyusa. Saawa Mukama atuwa okuwuliziganya okulungi mu bufumbo. Mwaka guno 2024 gubeere omwaka ogw'okuwuliziganya. Gubeere omwaka ogwa buli omu okufaayo eri munne. Gubeere omwaka ogwa buli omu okutunuulira omulala nga wa muwendo. Gubeere omwaka ogwa buli omu okuwuliriza omulala kyagamba olw'obulamu obulungi. Nsaba Mukama abawe nnyo omukisa, abanyweza abakuuma era abalabirire. Tukyeyongera mu maaso n'okuyiga. Tebeerabira okugenda ku YouTube oteekemu Pr.Sebaggala Ivan Samuel. Channel ye eriko videos nnyingi ezijja okuyamba okuzimba n'okunyweza. Subscribe, likinga, ate era followinga. Nsaba Mukama akuwa ekisa n'omukisa era akunyweze. Katusabe. Kitaffe omwagala tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Tuwadde ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Kisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kakitubeere. Yongera otuwa amaka amalungi amasanyufu era agajjudde emirembe. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina.